Inge wagule ewagale. Naye kati neiba wangu yali asooka omuzungu yali mukanagenda. Mu kiyigo. Kati mukugimu. Yes, mu kiyigo. Naye teyagwa mu kiyigo munda jjukira ennyonyi. Toilet ziba nfunda. Tosobola kugwa like oteka ekigere kimu n'otuuka mu toilet. Kati omuntu tasobola kugwa mu toilet. Yagwa wabweru wa toilet. Oba onfunye? Nkufuna. Yes, wabweru wa toilet. Kati oneiba bwe yayimuka n'akomawo. Naye ng'omanya abazungu nti balina ensonyi. Kale saamanya nti afudde. Baasigala basaba. Wali tokirowoozaako nti oba afudde? Saakirowoozaako. Naye nali mu kutya. Natya waliwo abaddugavu abajjaawo ne bambuulira nga bava Zimbabwe. Nga bagamba sisita waaliwa nga bambuuza ali abadde n'olubuto nze nedda bannange talina lubuto naye nga waliwo abafuuka basisita bange ne brother wange omu ne bambuulira bava Zimbabwe ne bangamba guma paka ennyonyi we ne batandika ebirango like tugenda funa emergency tugenda kulandinga tulina tufunye obuzibu naye nga bamwetooloddeko we bamupika omutima kati ennyonyi neegwa bwe yagwa abasirikale ne bayingira mu kuyingira nga basista wange agudde wansi kati olwajja nagamba excuse me nagamba nali gadde mu headphones nagamba sista waagudde wali alayinze wansi wali eri ne mugamba okay nenyemuka enda okumutuukako nga Eva ye agudde wansi ngalinga yeebase like nemuyita like sleeping. Yes. Like deep sleep. What? Yeah, ngali mu deep sleep. Nemuyita nemukonako Eva. Nabanga wawamuka ngamba kati nga omanyi naddira omukono guno n'agwesiimula ku mumwa. Nemugamba obadde ki? Wafuna engeri gye wali oli stressed tewabasaba medical report. No, like bangamba balina okumukolako okumukebera. Nene bangamba kitwala weeks nga 2 okukuza results. Kati kyobalaba tebakebererawo essaawa. Kitegeera. Then kati awo ki ekyaddirira? Bamaze okubikira. Bamaze okumbikira like ne baleeta bankubirira abantu awo mulimu Iceland temulimu embassy. Embassy batwala ye Denmark kati mulimu bakonsola. Kati bankubirira bakonsola. Offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Media enze Hadija Kigozi. Tukyali ku nsonga za Nakirya Evelyn amawulire amapya geyongedde okubanga gabalukawo ku ngeri Nakirya gye yafaamu. Tusazeewo okwataganako ne muganda Nakirya Vivian abatambula bonna ku Munyonyi nga bagenda e Canada ate tubeere nga tuwuliza ki ekigenda mu maaso. Kyagala okwebaza nti mubala okutulaba mubala okutwagala wemba sikoze nga ndi waka ntera okukuba ku busimu obw'enjawulo n'enjogerako n'abantu. So olunaku olwaleero ali ku ssimu ye muganda wo Mugenzi Nakirya Evelyn yafiira mu Munyonyi gwe bagenda naye ate ng'essaawa eno ye already yatuuka ali Canada. So twagala tutegeere from the horse's mouth kiki ddala ekyaliwo. Bannange gwe wenna ali eyo sobola naawe okera ku makya n'ofuna ekizibu. So mbadde nteesa family tugikwatireko
wonna wasobose. Njagala okwebaza nti mubala okutulaba, mubala okutwagala, mubala okusubscribinga. Banaffe aba Ebipya ekitongole bateekamu omusayi kulaba nga shetambula bulungi. Aba Platinum Wellness Spa we bali nnyo okulaba nti ogenda mu massage n'okolako ku steam yabwe ate ne sauna. Banaffe aba IBK Cargo Services we bali okuba nti bakutikkira ebintu okubijja e Dubai, okubituusa e Uganda, oba okubijja e Uganda, okubituusa e Dubai. Ate munzikirize omukyalo ono mukubireko twabadde twalemaganya okukwatagana naddala ku ky'obudde okuva luli ng'abaali azukusenze ng'ate nga nina byenkola abaali bize ate nze nga nina byenkola so leero nensalawo neŋŋamba nti ki kambe nga muteekako ku mpewo banaye mwebale kutwagala mwebale kutulaba mwebale kutusapootinga mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Hello. Hello. Vivian, uli otya? Wasize otya nnyabo ndoza wasize otya nnyo. Nasize bulungi. Nze Hadija Kigozi oli live ku HK Media. Nnyabo. Era abantu bakuwulira na byonna bitugenda okwogera abantu bagenda kuba babiwulira. Twalemereddwa okukwatagana olw'obudde oba oliawo program twalibadde twagikoze like 2 days ago. Naye tusazeewo tubeere nga tukola olunaku olwaleero lwa fact nti wendi awaka sigenda kutambula. Ensi eyagala okumanya ekituufu ddala ekyaliwo Evelyn Nakirya. Kubanga waliwo omukyala yavaayo n'agamba nti ate ye baamubise ate si ye yafudde. Byali bitya? Amazima gali nti Nakirya yafa, Nakirya Evelyn nga yafa ennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde. Twava naye ewaka nga tulina olugendo lwetugendako e Canada. Twatambula kawungeezi. Kawungeezi otegeeza kawungeezi? Saawa 11. Saawa 11, okay. Ez'akawungeezi. Ennyonyi we yasitula ne tugenda twatambulira ku Emirates ne tugwa e Dubai. E Dubai awo wonna nga talina buzibu bwonna. Awo wonna we mwatambulira nga Evelyn talina buzibu bwonna nga muli bulungi? Nedda teyalina buzibu, teyali mulwadde. Nga mwekubya selfie nga muli basanyufu nga tewali yadde n'embeera yonna eraga? Twali basanyufu nnyo nga tewali buzibu. Yes, ne tulinnya ne tugenda ku kisaawe. Ne tutuuka ku kisaawe ne tuyingira mu lukuubo ne tubeera mu layini ne tuvaamu buli kimu ne tukikola ku Ntebe airport. Ne tulinnya ne tugenda e Dubai. Ennyonyi ne tusula e Dubai ku ssaawa ndowooza zaalinga 4 ez'ekiro. Kati awo twabeerawo kw'ebbanga ne tumala ne tulinnya ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Nga talinaako yadde awamuluma? Wadde ewamuluma. Niyo twakwata bulungi nnyo emigugu gyaffe ne tutambula ne tugendako mu binaabiro nga tewali. Ne tunoonya terminal batugambye okulindira kubanga twabula namu ekyewuunyisa naye bajja ne tutuuka ne tutuula nga tewali wadde n'ekimuluma. Ne tunyuma emboozi zaffe bulungi kati awo ne tuboodinga ennyonyi e Dubai ku ssaawa 8 nga bukya. Nga bukya, yes. Nga naye talina buzibu. Kati we twali twali tubuzaayo kubanga kubaako maapwe nga tubuzaayo essaawa nga 4 tutuuke n'aŋŋamba ayagala kgenda kufuka. Naye twali twekubye olwali nti obugi bw'ennyonyi nga mugamba obugi bw'ennyonyi bujja kuggalirayo. Kati nga agamba kati nga nze nalowooza oba atidde okugenda mu toyireti. N'aŋŋamba Vivian njagala genda kukola susu. Ne mugamba genda yitawo. N'aŋŋamba naye tubuzaayo essaawa. Tubuzaayo ne tutuulako ku maapu ne tutuulako ku ssaawa nga tubuzaayo essaawa 4. N'aŋŋamba nja kukola susu nga tutuuse nga naawe olimba tekisoboka. Yitawo
tugende kati nze nalowooza atidde abazungu nga bamanyi Emirates ennyonyi nnene kati nendowooza nti atidde abazungu kati kwe kugamba neiba wange omuzungu yali aninaanye kubanga yali atudde ku dinisa nze ntudde wakati kati ngaaliwo omusajja aninaanye neiba muzungu nemugamba excuse me nemusabira paasi n'ayitawo namugayitawo nawe ogenda okola essusu kati nampitako kati nze bwe yali agenda mu kolido namulaba kubanga naddiko kiri nti akaggi k'ennyonyi yaŋŋambye akaggi kali mu by'okusagasaga naye nga njaga mutambulizeeko amaaso namulaba ng'agenda mu lukuubo naye simanyi ngeri gye yagwa kubanga twali mu makkati nga bulaba ekiwawo ky'ennyonyi we kiri mu makkati mu nnyonyi nga kwe tutudde kati nemutambulizaako amaaso kati simanyi oba nakutamamu kuba yagwa atya kati awo ku toyi kwennyini nnyini eyayingira mu toyireeti yagwa wansi kati wayitawo eddakiika nze era nga nalinga ntunula ku toyireeti nga ndaba nga bwogamba ennyonyi yenyeenya nga walinga ewaggale naye kati neiba wange yali asooka awaggale mu kiyigo kati mukugimu yes mu kiyigo naye teyagwa mu kiyigo munda jjukira ennyonyi toyireeti ziba nfunda tosobola kugwa like oteka ekigere kimu notuuka mu toyireeti ati omuntu tasobola kugwa mu toyireeti yagwa wabweru wa toyireeti oba onfunye nkufuna yes wabweru wa toyireeti kati oneiba bwe yayimuka n'akomawo naye ngomanya abazungu nti balina ensonyi bwe yatuula okunnenaana namulaba nze nga nkuba amaaso nga bwatunula mu maaso n'atunula mu maaso ng'omuntu alina kyakulaga ye kati jjukira yali atudde ewasookera ddala yali atudde ewasookera ddala kati ye nga alingizaayo bw'ati n'alenga olukuubo kati yalingizangayo bw'ati ndowooza nga basista wange agudde wansi kati olwajja n'agamba excuse me n'aŋŋamba nali ngadde mu headphones n'agamba sista waagudde wali alayinze wansi wali eri nemugamba okay nenyemuka enda okumutuukako nga Eva ye agudde wansi ng'alinga eyeebase like nemuyita like sleeping yes like deep sleep what ngali mu deep sleep nemuyita nemukonako Eva nabanga wawamuka naŋŋamba kati nga omanyi naddira omukono guno n'agwesiimula ku mumwa nemugamba obadde ki kwe kunziramu mpola naŋŋamba simanyi like tamanyi kati mba musitula mujjawo nga tasobola nempita awo nembayita banemujje help biki abantu ne bajja ab'ennyonyi ne bajja okumukwatako nga aboyaana buboyaanya omukagumu gwamu speed nemugamba Eva obadde ki naye nga nziramu ekigambo kimu mpolampola simanyi kati bwe kityo bwe kyali kati ngenda okulamu bwe nabayita abasawo ne bamuwanika amagulu like nga talina kwebaka yali ayagala kwevuunika kubanga yatuula n'okutuula n'asimba guno omukono ne baleeta gundi like oxygen bw'ennyonyi obwo butonotono ne babumuteekako nga tabwagala anyinya bunyinya mutwe abukube ayagala bujja nga atobujjaako kati omusajja n'agamba omuzungu n'agamba si position nnungi kati n'agwa wansi ne bamuteekawo nga atunudde waggulu kati amagulu gano nga ndaba bagatere bamugamba mugafunye kati abantu ababe bamukwasaganya mwalimu ndowooza abasawo balina nayita bajja ne bamufunye amagulu nagenda okulaba bamupika mutima nga bamunyiga mu kifuba yes nga bamupika wano nga bamuteekako obuntu naye nga balaga oxygen adduka speed baleese faani emujje kati kwegamba omukka gwamugwamu speed like 5 minutes
What was the problem? Yali alina heart failure nga temumanyi? Nedda. Ekyo nyinza okugamba nti nedda. Kubanga ye teyali muntu mulwadde like talwala. Ekintu kyalwala nga bugamba nti alina olubuto olunafu. Nanywedde amata. Amata gankola bubi mu lubuto. Bwenywa amata nzirukirawo mu ttooyi. Kati nga bwe bulwadde bwe lubuto. Naye nga si luno luluma like lumukyankalanakaawo nagenda mu ttooyi n'atereera. Kati nga ekyo kizibu kyalina. Naye bino nti mulwadde nedda. Kati awo olwamala ki ekyaddirira? Kati munange olwamala nze kale saamanya nti afudde. Baasigala basawo. Wali tokirowoozaako nti oba afudde? Saakirowoozaako. Naye nali mu kutya. Natya waliwo abaddugavu abajjaawo ne banguulira bo nga bava Zimbabwe nga bagamba sisita waaliwa nga bambuuza ali abadde n'olubuto. Nze nedda bannange talina lubuto. Naye nga waliwo abafuuka basisita bange ne brother wange omu ne bambuulira bava Zimbabwe ne bangamba guma. Paka ennyonyi we ne batandika ebirango like tugenda kufuna emergency, tugenda kulandinga, tulina tufunye obuzibu. Naye nga bamwetooloddeko we bamupika omutima. Kati ennyonyi neegwa. Bwe yagwa abasirikale ne bayingira. Mu kuyingira nze ne bangamba tugenda mu ddwaliro. Like twanguyirize tugende mu ddwaliro bamutwale mu ddwaliro. Kati ate ennyonyi nayo we yagwa abasawo bayingira ab'ekisaala. Kati mu kuyingira nze bampisa ne baggulawo ennyonyi ne baggulawo emiryango ebiri, sayidi emu ne sayidi endala. Nze bampisa ne bangamba kwata ebintu byo biki ne mbikwata ne bangamba n'ensawo ye ya Nakirya ne bagiggyayo. N'ensawo ye nnyo ntiye buno obusawo bulayike buhandibaaga buno obusawo bw'oku mugongo. Bwe twagenda nabo ne nfuluma abweru. Kati mu kufuluma emmotoka yali ennindidde awo wansi ne tugenda mu ddwaliro. Waliwo eddwaliro eryali okumpi. Kati ensi nali sigimanyi naye nga njiraba erina abasirikale abayingira erina badge ng'erina badge efaanana eya Denmark ne Sweden. Kati naye ngamba tugudde mu Sweden ng'ate ndaba omuzira mungi nga tugudde mu Sweden. Kati nga neera nange nsabirira tugwe mu Sweden kubanga Sweden ngimanyi. Nga ngamba we tuba tugudde mu Sweden nsobola okubira abantu bange ne tufuna like ne twekumaakuma. Nga tugudde mu Sweden kati nga ndaba omuzira ensi kubanga zifaanagana. Kati lwajja bwe natuuka mu ddwaliro ne mbuuza nsi ki eno, ne mbuuza abasirikale nsi ki eno, ne baŋŋamba Iceland. Kati nze bantutte mu ddwaliro baŋŋamba baleeta mulwadde. Omulwadde namulabye nga ambulance esimbye. Yo ambulance yaliwo, abasawo bonna baaliwo nga bambadde uniform. Kati nze bwe bantwala namanya nti naye bakola ki? Baleeta mulwadde, nze kantwale ebintu nsookeyo. Naye mwana gwe gyanzigwako okutuuka okugamba nti gwe nninda baŋŋambye bawumbikira birango nali sisuubira ne mbabuuza aliwa ne baŋŋamba ali mu mokyale. Mbagamba mukakasa baŋŋamba ali mu mokyale. Nawulira nga amaanyi ganzigwe, nawulira nga guma mukwano otunnyonnyole so kitegeera. Nawulira nga omuntu abadde ali mulwadde. Waakiri singa ali mulwadde twandisigaddeyo. Twandisigadde ne tugamba at least tumale okuwona kubanga tewali yali atukaka kutambula. Like twesalirawo
visa tulayi tuzirina ne twewa ennaku ne tuwewa omwezi ne tugamba nti kati tutambule singa ali mulwadde atleast twandimulese twandisigadde ne bamujjanjaba. Kati abasawo bwe bakugamba nti omugenzi agize afudde bakugamba nti ki ekimuse balina ripooti yonna gye bakuwandiikira? Tebawandiika kubanga nali essaawa ezo baali tebakirina kye basobola kukola wabula nga kye balina okukola kwe kumusigaza. No, omuntu ne we bamusigaza bakugira bakuwa medical report. No, medical report sikiwa nti oba just tewafuna engeri gye wali oli stressed tewabasaba medical report? No, like bangamba balina okumukolako okumukebera naye ne bagamba kitwala weeks nga 2 okukuza results. Kati kyobalaba tebakolerawo tebakebererawo essaawa kitegeera. Then kati awo ki ekyaddirira? Bamaze okukubikira? Bamaze okumbikira like ne baleeta bankubirira abantu awo mulimu Iceland temulimu embassy. Embassy batwalayo Denmark. Kati mulimu bakonsola. Kati bankubirira bakonsola yali mwami muzungu n'omukyala kwagirako omukyala anyinyonnyola ne bangamba bakola kati kyoba okola osobola okubeera wano oba okugenda oba okuddayo. Like nengamba kati wenaabeera wano ngenda kubeera wa wende hotel gye nabuukinze eri Canada ate ate wenaabeera wano ngenda kubeererawo kulwayo. Kati awo nenenya nalinnya namalawo akabanga namalawo essaawa. Tewakommunicatinga waka n'obagamba nti no Nakirya afudde? Nabagamba ekisooka mami yali akubye kumbuuza mutuuseewa. Temwekubyayoko ku bifaananyi mwekubyayo ku bifaananyi Munyonyi otuweerezeeko? Ebifaananyi tetwekubya bifaananyi naye ekyo ekifaananyi ekitambula twakyekubya sinayina ngeri ani yakikuba naye ndowooza kasita baffe twalinawo omuye yakikuba yakikuba kubanga twali tugambye kale ebyekuwekubya ebifaananyi tetwabirina tetwabiriiko kyetufa kutuuka butuusi. Yes, kutuuka butuusi ate engeri gye twalina amasimu nga mapya amasimu nga tugalize nga tegatuwa maanyi kwekubya bifaananyi nga si ga buli nga tetukirinako nti twekubya ebifaananyi tetwekubya neera bifaananyi twekubya bifaananyi. Bannange ekitalo nnyo ekya Nakirya paka nakati kikyannewuunyisa kyova olaba nabadde njagala okufunako ku sitori yo naawe mpulirire ddala gwe yali naye byali bitya oluvannyuma lw'okugenda ewammwe ebusi nentegeera nga njagala naawe njogereko naye lwakuba obudde bubadde bukyatubuze naye nesimye nnyo okuwuliza so awo ng'ovuddewo ne weeyongerayo paka mu Canada gwe watuuka otya? Nalina ssente zenina Nakirya alina ssente mu nsawo ye nali nyina abo bakonsola oyo ababami n'omukyala abajja banyambako like bandaga ekkubo kubanga nali nyingidde mu nsi ya Iceland nga siina ngundi yayo nga siina like nga siina kugwawo naye ne banyambako nga nina okufuluma nga sirina kugibeeramu kubanga sirina visa yayo nga nina okufuluma kati nenfuluma nenvaayo era natambula ku olwo nenvaayo
Kati bagamba nti omubiri gwa Nakirya gugenda kukomawo ddi e Uganda. Nange omubiri gwa Nakirya naye neera munange ebibuuzo ebimu onoobimbuuza sitegeera nnyo era ndi ku medication ya depression. Kati muba muyiseemu ebimu abawulirizaawo bannaawe mwennyini munansonyiwa nga sibizeemu bulungi naye ombuuziza ki omubiri gwa Nakirya wawulizaayoko nga bagamba bagenda gukomyawo ddi. Omubiri gwa Nakirya ensonga ezo sizikwasaganyizza nze nga nze kubanga nali sisobola nga sirina maanyi gazikwasaganya naye simanyi kubanga tubadde tunoonya ssente naye simanyi ddi naye tunoonya ssente tuli mu kusonda ssente kubanga n'aba Canada wadde ndi mupya bafuba okulaba nga nabo banyambako kubanga bano sibamanyi nabo tebamanyi nabagwamu buku kituufu kati bafuba okulaba nga nabo banyambako tusonde mpolampola tukole groups sonde sente ziwere. Okay. So kati olinayo kye weetaaga okunnyonnyolamu abawuliriza nga sinnakusiibula. Nga kiyadija kiki mbasaba busabi kutuyamba buli alina kyasobola buli alina kyalina kamu gwe muganda tusaba nange nsaba nga Vivian nsaba n'obwombeefu buli awuliriza mbeegayiridde buli alina 10 alina 50 bambi mbasi otuyambe mu kisondereko twayamba tuzza Ivu waka yali ali mu ice sikiwa nti naye anyumirwa dde naye teyanyumirwa kufa naye ndowooza naye yali surprised ng'afudde kubanga yali tabisuubira yali amanyi agenda mu bulamu bulala yali amanyi agenda mu bulamu kubanga ye muntu yali ayagala okugenda e Canada nga bwe bulamu ne we tubeera wagamba bannange vivi obukinti twafunye visa omunoweyanga nawe tuba nga tulina betukola ebirala agamba bannaye vivi omanyi tetugenda Canada ne mwana nawe tokisuusa ku bulamu bwe yamanyi alina kubeera Canada kwegamba ye yazuukukanga n'ekiro nga yanzijukiza nti tulinayo olugendo nga sibangu. Kale Vivian kankuleke saagala kudepressinga ate dammo tweyanze nnyo okusharingako ku story yo wano ku HK Media kanyongere okusabira abantu yenna abeera asobodde ajja kuba atuukirira bakaddewo si nnyo omukwano kankusabire Allah akugumye ffenna lyekkubo emirimu gya Evelyn kati gyaggwawo we gyakoma kati ate ffe abasigadde ku nsi tulina okusigala nga twongerayo gyaffe paka Mukama naffe waali tuuti naye nga nkusabira okuguma onansonyiwa okuba nti ate nzizeemu nenkujjukiza emboozi gye wali wavaamu naye kino famire yo yakinsabye ng'ekyetaaga kale nzikiriza nkusiibule tujja kuba tuwuliziganya ku ssimu mpolampola kansuubire nti abantu abali mu Canada bagezezzaako okubeera nti batuusa omukono bambi gy'oli oba gye muli ne famire abakulu b'amadiini abakulu ba Buganda abali eyo community y'Abannayuganda bannaaye mwebale nnyo omulimu gwe mukola naddala okudduukirira abantu ababa bali mu bwetaavu nga bali mu diaspora tusaba mwongere bambi okuba nti nomuyamba famire eno Nakirya abe ng'akomawo e Uganda kale weeraba mukwano byebyo nno bannange mwebale okutulaba mwebale okutwagala mwebale okusubscribinga okufa tekuli wala tutambulira mu kufa bannange buli wamu okufa okusangawo ffenna tetumanyi ddi lwe tulifa naye olina ebintu by'owulira engeri muno gye yafudde nogawo ate nze naabeera ntya kino kinzijukiza omugenzi Ichuli omwaka guno
alingangayo omuntu gwe nali close ng'omuntu gwe wali close n'omufiirwa. Gunzijukiza omugenzi Isma engeri gye yafaamu. Allah ayongere omuwa ekiwumulo eky'emirembe. Ne Jana twakeera ku makya enkeera tuteeseteese ne Hajati Doctor nga tugenda kukola show. Twali tulina show yaffe empya baali bagiyita relationship and dating. Ngenda okulaba ekiro ng'akafaananyi kajja mu inbox yange. Waliwo omukyala eyakasindika teyambikira talina kyeyanyega yakwata bukwasi kafaananyi nakakuba mu inbox. Ngenda okubikula kafaananyi omuntu mukwano gw'omunyumya bulijjo olowooza alina kyakuweereza ekyamakulu. Ngenda okulaba nga Isma yeebase mu kitaba ky'omusaayi. Banaye nasuula eri essimu natya nawoggana natya kwegamba natya. So banaye tusaba Allah atusaasire ffe abali ku nsi kuba bannange tuli basobya tewaliwo atali perfect naye olowoozaamu olumu ku lunaku lwe bali kutwala nogaawo oba ate kiribeera kitya. Naye ng'ate ffenna lyekkubo gwe wenna alina ky'osobodde. Famire ya Evelyn Nakirya weeri. Omukyala eyavaayo ku mutimbagano n'agamba nti temumbika ngenda basiba. Banaye teri yalina linnya lya bwannannyini. Nzijukirawo ku TikTok omwaka oguwedde nange bambika musimanya badde ngenda ku booda musimanya biki bambika abaana ba TikTok. Naye ebyo bibaawo osobola okusangayo Adija Kigozi omulala ne bakugamba nti Adija Kigozi ow'egundi afiiridde Munyonyi. Naye awo omukyala bwe yavaayo amawulire ga Nakirya abantu bangi abasinga mwagajjako omutima era abantu abamu bamanyi nti Nakirya teyafa. Kyova olaba tugezaako okukyalira famire okuleeta abafamire bongere okukakasa ensonga eno ate nammwe mwongere okuba nga mugitegeera. Bannange gwe wenna alina ky'osobodde oba 100 oba 200 oba 5,000 eyo ye nnamba ya maama wa Nakirya ne taata wa Nakirya. Beera ng'obakubirako ne bw'obagamba nti bannaye nga Kitalo it makes a difference. Ne bw'obaweerezayo 2,000 kamu gwe muganda olumbe lugenda maaso okumala omwezi mulamba. It is very expensive. Natuukayo bafumbira abantu buli kanaku bateekawo tenti eza funeral services zibeerawo okumala omwezi mulamba. Abantu babeerawo ebusi ku kizinga mu maka ga Nakirya nga balinze nga batudde naye nga tebalina kiddako. Bannange tusaba mube nga mubaviirayo mube nga mubayambako kubanga n'okuliisa abantu abakungubazi buli kanaku banaye si kyangu. Kati nze omukyala Gladys muganda wa Nakirya omugenzi we yampita okugenda ewa Nakirya namugamba ne mugamba ajangu otunyumize story nze nga ndowooza bintu biri awo just nagamba Adija kyalibadde kirungi singa otuukidde ddala ewaffe n'olaba ekigenda mu maaso ku Nakirya. Nange kye nakola nateekamu engatto ne ŋŋenda so n'amazzi bambi nali ngatidde. Nagamba eno ye waffe gye twakulira jangu ne ŋŋenda ne ntuukayo nga ddala kituufu. Nakirya yava mu bulamu bw'ensi eno. Banaye ffenna lyekkubo naye nze kye mbasabira Mukama abagumye abafamire pozi ate abayambe Nakirya afune engeri gy'akomawo ku ttaka lyabwe babe nga bamuwummuza mirembe. Munzikirize mbasiibule nze HK Media Hadija Kigozi aba Ebipya Cargo Services be banteekamu omusayi kulanga shetambula bulungi bakugamba nti genda gwe bwenna ayagala okutikka ebintu okubijja e Dubai ng'obiza Uganda bajja kuba bakuyambako. Naawe ayagala okubijja Uganda ng'obiza Dubai baba babikutikkira bulungi nnyo. Pozi ate aba BBH Travels bakugamba nti gwe ayagala okufuna visa ng'eri very discounted bakubire ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga bakolako bulungi visa efulumirawo. Ayagala okola visa extension teweeraliikirira visa efulumirawo. Pozi ate bakugamba nti bakubire ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga abagala ogenda kuzittuwa honeymoon namwe babakwasaganya. Aba Platinum Wellness Spa basangibwawo Konge Buziga off Mala Access bakugamba nti genda okozese ku sitiimu yaabwe ne sawuna nungi nnyo nnyini ddala. Bwe mba ndi waka ka programu kakolera waka sitambula siva mu kifo obusimu mbufunira ddala abaana abawala abaami abalina stories ezikwata ku mitima ng'oyagala okugisharingako naffe tukubire tujja kukwata bw'oba ng'oli camera shy. Kino nali nkikola nga every Sunday naye lwakuba amasimu olumu gabeera matini so
nenkolaki nenkiwumuza naye nga kyagenda mu maaso. Omuntu yenna bwankubira nga alina story ali camera shy nga story nnungi eyigiriza bantu bayinza ogifunamu nsobola okukyaza mpozi ate kuno ku yessimu tuwaŋŋanako magezi cause teri yagenda kukuweereza ssente ze mbu naakuyambe nga takulabye. Abantu obuyambi baagala trust, baagala okukakasa newankubadde bwoba otumanya emikisa gya njawulo oyinza okufuna akuyamba ng'onkubidde naye munkubira obusimu enamba yange ey'essimu weeri abagala okubalangira obulango mujje tuwogere. Platform weeri ngibawa mpisizaamuko ntumiraako gamba gundi akolebwa ati nange ekirango bwe kiti. Enamba yange ey'essimu yeeyo mu red beera ng'onkubirako oba omusindikire ka whatsapp message nja kuba nkuddamu bulungi. Bannaye abakuba amasimu ekiro mumanye time difference gye tuyina. Ndekerako ka audio nja kasoma then nze bwe naaba nzuukuse nja kukuddamu. Naye omuntu agenda nakukubira essimu ekiro nga weebase so essimu eyange ekoma ssaawa 4 ez'ekiro kubanga eri available eddamu okubeerako ku ssaawa 4 ez'enkeera. So kitegeeza bw'oba tonfunye between those hours oyinza obutanfunirako ddala. Bannaye munzikirize mbasibule yenze Hadija Kigozi mweraba.